Gatwang Machar omukubana ba Dr Riek Machar abasatu yafira wakati mu kwanyisiganya masasi President Salva Kiir bwe yali mu lukiiko ne Dr Machar mu kibuga Juba. Mu mboozi y'akafubo ne WBS TV omubaka w'eggwanga lino mu Uganda Samuel Watlomisik atugambye nti ddala kituufu ono yafa. Informed that the son of Dr Riek Machar of course died in Juba. The issue is this is not an intentional kind of issue that son of Dr Riek Machar was killed in Juba by government forces intentionally. Wabula ono ayogedde nga bwe kitaali kigendere nakamu olw'ensonga nti waliwo okuwansiganya kwa masasi. Riek Machar forces invaded presidential palace unceremoniously. And of course, in the events of any fighting, anybody can be killed. Even myself, if I'm to be there in a crossfire, I don't know whether I could be killed or I couldn't. You see, that's the scenario here. So it is not about an individual person. It is those who went and attacked the presidential palace. Yes, both sides from the government and the IO, and innocent people that are not even in the military. They also died there. Okulwanagana kuno kwafiiramu abasirikale abalala ab'amakyala 37 okuva mu kibinja kya J1 Battle kona abasirikale ba gavumenti abawerera ddala 207 nga lwali wakati mu kibuga Juba. Omugenzi ono Gatwang Machar yaziikibwa enkeera mu kasirise mu kibuga Juba wakati mu byokwerinda ebyali gulugulu. Gatwang Machar yali omu ku bakuumi ba kitaawe ab'enkizo era nga yakubwa amasasi wakati mu kulwanagana ku lubiri lwa pulezidenti Salva Kiir. Okulwanagana kuno kwasajjula embeera wakati w'enjuyi ezirudde nga zirenengana mu ggwanga lya South Sudan era oluvannyuma lw'okulwanagana kuno Dr Riek Machar taddangamu kulabikako newankubadde kigambibwa nti yeekukumye mu bibira by'e Western Equatoria munda mu South Sudan. Kino nno kyalabika ng'ekyali ekigenda okuzza eggwanga lino mu kulwanagana. Abakulu bano bombi Salva ne Machar bassa emikono ku ndagaano y'emirembe mu mwezi gw'omunaana omwaka gwa 2025 era ne wakolebwawo gavumenti eyawamu mu mwezi ogwokutaano omwaka guno kyokka bano endagaano yabalema okussa mu nkola. Okuva olwo dduka yadda mu ggwanga lino ng'omuwendo gw'abantu abakalufiramu tebannaba kumanyika. Sabbiiti ewedde waliwo amawulire agafulumizibwa emikutu egy'enjawulo nga giraga nti gavumenti ya Salva Kiir yaludde ddaaki n'akkiriza amagye amakuumaddembe okuyingira ekibuga Juba okulaba nga batakkiriza embeera y'abannansi ko n'okubagabira emmere n'obuyambi obw'engeri yonna. Wabula omubaka Samuel atutegeezezza nti ensonga ziri 3 ze bakkiriziganyako ng'ekyamagye okuyingira eggwanga lyabwe teririimu. Ono agamba nti abasirikale omutwalo gumu 12,000 abaliyo tebalina kyamaanyi kye bakoze era nga bajja kusobola okwekumira eggwanga lyabwe. You know, South Sudan is a sovereign country. Just like another country in the world, the sovereignty of another country cannot easily be violated by another country or another nation within the international norms.